imbi babeko obugambo butono nnyo bwe batugamba. Omanyise tuba tukola. Yes. Tukolemu ka mix up. Tukolemu ka mix up. Kanteekewo omuyimbi. Genda maaso. Kaakati omukulu Ykee Benda Atendereza alina essomero. Naki? Ykee bagambye babayita ba soldiers. Banaye ka accent kachantawanya soldiers. Yeah man, banamawulire ba sponsor bayimbi bannange, but most important abagole baffe. Happy B2C day. Good afternoon. Olugendo lwange n'abasajja bano abasatu luviira ddala mu mwaka gwa 2016 ndowooza. Ndi ku bad music awo nange bakandeeta nsula mu muzigo wali wansi. Bano bali basajja bannesiimu nnyo nnyo ddala. So nga Nesiimu bw'ajja azannyira abantu ku music wange. Ndowooza era namwe mwasooka kumpulira wa Nesiimu. Naye mboozi saagala nti wanvuye nnyo. The standout story from that day, B2C baali bashootinga music video ne Maro. Balayika abamu tebajjukira na kujjukira. Eno emboozi baaginyumiza bunyumiza. Nga bali ne bano abantu baabwe, B2C soldiers, nga bwe babeera ku shoot fenna. Abasajja bano nga bateeka mu music wange bali bazannya ennyimba eza Kyenkyebula ne Munna Kampala. Ngagamba waliwo omuyaaya ali wali ku badi naye wannaye waki wa tabbu. Ekyo mu industry eno nali sikirabangako mpaka nakati. By the way, I have not seen it where someone ali ku video shoot ye naye ng'agamba waliwo omuyaaya oli akola ki ayimba obulungi. Story ebaginyumiza nze okuva olwo mu mutima gwange ne mbateeka mu kifo ekirungi ennyo ddala. Era olwaleero luno bami mbeebaza olw'omukwano gwe mulina omulungi n'omutima omulungi. Tuwangadde nabo twetemanga mu kapiira tuba tusambanga. Today they make 10 years, I make 10 years, but today is not about me. Today is about the B2C entertainment. So mu mutima omulungi nkowoola bannayuganda mwenna, come and support my brothers. Mufulumeyo mujje Africana enyenyezebwe yonna bweti. We are going to make history nga mwenda omwezi ogwokutaano. Ne ba sponsor bonna abakyatuddeyo nga mwebuuzabuuza. This is the baddest band in the country. Come and make money. Okitegedde. Ekyokubiri concert bannange okuwagira ne tujja ne tutula butuuzi tekimala. Ebintu bigenda ba bibiri okuva ewange nga muganda wammwe. Emitwalo 5 egyaba B2C soldier. Miliyoni emu eyange nja kujja ntuule. Nyumirwe show. Sijja kuyimba njagala kulaba B2C ng'akuba disco. Thank you so much. Have a good evening. Thank you so much. Obuzibu nafunamu ku ssente. Noonya ssente. Kituufu ekyo. Kale, thank you so much Ykee Benda. Twongera okubaaniriza mwenna n'okubeebaza mwenna aba streaminga live. Thank you so much. Baliko ku mikutu gyonna egy'enjawulo, kujja aba YouTubers, kubali ku TikTok n'emitimbagano emirala. Thank you so much. Aba streamize live tuli kusanyuka. Yes, we're live on BBS TV Sanyuka. kwe tuli. Ne TV stations endala mwenna mwebale nnyo mwebale. Thank you so much for supporting B2C all through okuvira ddala gye baatandikira mubaddewo nnyo ne mubasupportinga. Bajja tubulira oba bakijjukira oba bakimanyi n'okusinziira ku bungi bwammwe bannamawulire abaze n'abantu abali wano kiraga nti baba recognizinga era mu butuufu they appreciate your presence n'ebintu bye muzze mubakolera okumala ebbanga eryo lyonna. Bakoze emikwano kyensuubira okusinziira bwendaba wano abantu abo n'abaliwo emikwano gyo bagikoledde ddala. Tulina kye tukyabuzaayo mubbo mulowooza ki? Twagalayo ku mbaga. Wangi? Twagalayo ku mbaga. Basojja mu abakyogera ekyo? Yeah. Twagalayo ku baana. Kakati ate obuzibu bwe tulina obumanyi Diana. Kiki? Waliwo abamu ku ffe nga tetusobola nga